awo omukyala gwogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo eddakiika eno ye mukyala eyabadde yeesimbyewo ku kaada ya NUP oba National Unity Platform. Omukyala amanyiddwa nga Zubedi Sultana Salim. Ono ng'akalulu gye kagenze maaso n'okuba nga kakkira, ng'agenze maaso n'okuba ng'avaawo n'obululu obutawera 1,000 bw'abadde obululu 903 bokka. Wabula ng'ate yagenze maaso n'okuba nti amuwangula yabadde mukyala wa Independent, ono ng'amanyiddwa nga Akifeza Grace Ngabirano. Ono yatutte obululu 5,459. Ekitegeza nti ono yasinze owa NUP obululu 4,905 bweddu. Wabula ate ekibuuzo ne kigenda maaso n'okuba nga kijja nti abantu ababadde bagendanga maaso n'okuba nga beekuluumulula ne beeyiwa mu campaigns zino, nga bw'olaba ekifaananyi ekyo, kifaananyi kya gye buvuddeko His Excellency Bobi Wine bwe yali n'omukyala ono amanyiddwa nga Zubedi Sultana Salim. Baali bagenda maaso n'okuba nga bakuyega abantu b'ekisolo n'okuba nti nno bababuulira ebyo omukyala Sultana Salim bye yali agenda okuba nga akola singa baali bagenze maaso n'okuba nti bamulonda. Era oba weetegereza NUP eyugumiza nnyo mu bbanga lyegenze maaso n'okuba nti ekuba campaign ekisolo, era kibadde kirindirirwa bulundirirwa akalulu kakubwe NUP egende maaso n'okuba ng'erangirirwa singa osinziira ku numbers ez'abantu bebadde eyina abadde bajjanga mu campaigns, kubanga babadde bangi nnyo nnyini ddala. Kale oluvannyuma lw'okuba nti Electoral Commission oba akakiiko ak'ebyokulonda nga kano kakuliddwa returning officer omukulu oyo naye bali Daniel, oluvannyuma lw'okuba nti bagenze maaso n'okuba nga bakola okulangirira ne balaga nti NUP ekutte kyakusatu mu kalulu kano akawungeezi k'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Novemba omwaka 2024 ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okuba nti avaayo n'ayanukula ku kalulu kano munnakibiina kya NUP mwe yakwatidde ekifo ekyokusatu, ate nga bangi babadde bakisuubira nti waakuwangula. His Excellency Bobi Wine avuddeyo n'akola omuko gw'ebbaluwa ogubadde omuwanvu ennyo nnyini ddala, ng'era ekigenze maaso n'okuba nga kimukozesa omuko gw'ebbaluwa guno kubadde genda maaso n'okuba nga annyonnyola ebyaviiriddeko okuba nti ebyavudde mu kulonda byebyo bye mwagenze maaso n'okuba nga mulaba. Ebbaluwa eno His Excellency Bobi Wine olugenze maaso n'okuba nga agiwandiika, omuko gwayo oba emiko gyayo ebiri bweddu ngenze maaso n'okuba nga ngifuna ne gingwamu 5, nziza okuba nga ngibamenyeramenyeramu. Tutunuulire His Excellency Bobi Wine ye ayogera annyonnyola ki, lwaki munnakibiina kya NUP teyawangudde, era lwaki yafunye obululu butono nnyo nnyini ddala, olw'ensonga nti ali mu kifo ekisooka alina 5,000, ali mu kyokubiri alina 4,000 owa NRM, ate ali mu kyokusatu yalina obululu 9 bokka. Tugende butereevu mu bbaluwa ewandiikiddwa His Excellency Bobi Wine ebadde egambako bweti. Ebbaluwa eno His Excellency Bobi Wine agiwandiise mu lufuutifuuti oba mu lulimi olw'Omungereza.
The People Power movement emerged out of the Kyadondo East by-election. After that, we swept the subsequent by-elections in Bugiri and Arua. With our support, candidates in Jinja East and Rukungiri won. From that time, the regime moved in to cut our speed. Nti omukulu gwa People Power gwava mu kalulu ka Kyadondo East. Wano Bobi Wine ayogera kalulu ako ke yawangula mu gye buwandiise landslide win bwe yakuba abaali bamwesimbyeko n'obululu mitwalo na mitwalo. Bobi Wine agamba nti oluvannyuma lw'okuba nti People Power yafubutuka e Kyadondo awo yeesimbirawo mu kalulu ako, yagamba nti oluvannyuma lw'akalulu ako ke yawangula e Kyadondo bagenda maaso n'okuba nga beera bwezi n'obululu bwe baawangula, olw'ensonga nti bwe bagenda e Bugiri ne bagenda ne mu Arua baawangula buwanguzi mu kisinde ekyo ekya People Power. Era Bobi Wine agattako nti ng'akozesa ekisinde ekyo ekya People Power n'obuwagizi bwabwe ne Jinja East wamu ne Rukungiri, bakandidenti be baawagira bagenda maaso n'okuba nga bawangula. Bobi Wine agamba nti okuva olwo gavumenti eno bwe yakizuula yatandika okunoonya era n'etandika okuba nga eteekawo emisanvu okukendeeza ku sipiidi yaabwe. Bobi Wine agamba bw'ati: They started in Hoima where we camped to campaign for our sister Honorable Asnas Nyakato. They robbed her in broad daylight. Thankfully, she made it in the general election. Nti baatandikira Hoima gye baali bagenze ye nga Bobi Wine ne banne we bakampingira ne bagenda maaso n'okuba nti bakumira sister waabwe Honorable Asnas Nyakato akalulu oba campaign, nti baamubba wabula Nyakato yamalirizanga awangudde. Bobi Wine mu bbaluwa eno agasseeko: After the 2021 election, the regime murdered our LC5 chairman in Kayunga, which created a by-election. Our candidate, Harriet Nakwede, won at all polling stations. The regime shamelessly declared the NRM candidate winner. After, Museveni went there and stated that no matter what we did, NRM would have the last word. In Soroti East, katsoke tumaleyo kali, Bobi Wine agamba nti ng'akalulu ka 2021 kamaliriziddwa, nti gavumenti eno yatta bigambo bya Bobi Wine, chairman wa LC5 e Kayunga, ekyaleetera okuba nga walina okubaawo akalulu akaddamu okubwa. Bobi Wine agamba nti kandidenti waabwe Harriet Nakwede yawangula mu buli we bagenda maaso n'okuba nti bakubira akalulu oba ku polling station zonna, nti wabula gavumenti eno nga teswala yalangirira owa NRM nti yali awangudde, era nti oluvannyuma Mwami Museveni yagendayo n'agamba nti ne bakola batya NRM ye yalina ekigambo ekisembayo. Bobi Wine agattako: In Soroti East, we supported the FDC candidate, Honorable Atan Moses. Yet again, the regime rigged that election with so much impunity. In the Omoro and Bosongola South by-elections, majority of our polling agents were arrested and the regime engaged in ballot stuffing with reckless abandon. The same pattern followed in the Serere, Bokedia, Oyam and Dokoro by-elections. Bobi Wine agamba nti mu Soroti East bagenda maaso n'okuba nga bawagira candidate wa FDC eyali amanyiddwa nga Honorable Atan Moses. Wabula nti era rigimu eno yagenda maaso n'okuba nga ebba akalulu ne Sekuba yenna.
obwana agamba nti we bagenda Omoro ne bagenda e Busongola South, abantu be bateekawo ng'abalondisi oba okuyimirirawo kuuma akalulu bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa gavumenti eno, ne bagenda maaso n'okuba nti oluvannyuma gavumenti yenyigira mu kubeera nti akalulu ekabba. Era agamba nti ekintu kye kimu kyagenda maaso n'okuba nga kibeera esserere, ne kibeera ebukodya, ne kibeera eyoyamu, ne kibeera n'eddokolo. Byonna bigambo bya His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ayogera ku kyatuuse ekisolo ku kandidate wa NUP. Bobi Wine agattako, we are certainly not saying that we would have won each of these by-elections. Nti tebagamba nti at least bandiwangudde buli kalulu nga bw'abimenye waggulu awo. But there is all evidence to prove that they were neither free nor fair, even in places where their candidates could potentially win comfortably. They engaged in massive ballot stuffing. Bwena agamba nti tebagamba nti bandiwangudde buli wamu nga NUP. Naye agamba nti kiragwa lwatu nti tewaliwo kalulu ka by-election kaaliwo ne kabeerawo mu bwerufu. Agamba nti ne mu bifo NRM bye yandiwangudde nga terwanye, era yonna bagenda maaso n'okuba nti babba obululu ne ssekubba yenna. Bigambo biva mu bbaluwa ewandiikiddwa His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero. Gende mugenda maaso n'okuba nga nkusomera eddakiika eno. The regime's other strategy has been to inflate their own numbers and significantly reduce ours. Protests by our agents, even at the tally centers, are usually ignored. Nti regime eno oba omujiji guno oba gavumenti eno bagenda maaso n'okuba nga bakwatakwata mu numbers wano na wali, ate era mukadde ke kamu ne be batwalanga ba agent ba NUP ku before ebirondesebwa, ne bagenda maaso n'okuba nga beekubira emiranga, tebagenda maaso n'okubanga bawulirizibwa. Kisolo was no exception. Wano no Bobi Wine watandikidde okwogera ku byabadde ekisolo. Nagamba nti byonna byatandise nabaawo kunnyonnyola n'ekisolo tewabadde kyawukana. Firstly, candidates had only 11 days to campaign in a district with 24 sub-counties. Bobi Wine agamba nti ekisookera ddala kandidenti wo ne bakandidenti abalala bonna babadde n'ennaku 11 zokka okukuba campaign mu district eyina zi sub-counties ezisukka 24 oba eziwerera ddala 24. This was clearly intended to benefit the NRM candidates, and we wrote a protest letter to the Electoral Commission, but they took no action. Obwena agamba nti kino otunuulira ddala nga baadde bakikoze kubanga baganyulwa mu bakandidenti ba NRM. Era Bobi Wine agamba bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda naye tekaagenda maaso na kubanga kabafaako. Come to voting day. All day yesterday, the media was reporting a very low turn up in the election. Obwena agamba nti njagala mutunuulire olunaku lw'eggulo ab'amawulire obwedda batugamba nti abantu bazze batono nnyo mu kulonda. But look at the results announced. Nti naye bannange mugende maaso n'okuba nga mutunuulira alizaati ezaavuddeyo. Anyone can see that there was a deliberate effort to inflate the numbers of the two NRM-leaning candidates and downplay ours. They did this even to the general election in 2021 in several places where we had massive support. They would try to reduce the winning margin for the members of parliament. In order to justify the reduction of the votes for president, they often told our candidates, "Now that you have won, why do you care about the number of votes?" This happened in Wakiso, Kampala, Butambala, etc.
Bobi Wine wano yagambidde nti bw'ogenda maaso n'okubanga otunulamu buli muntu asobola okukiraba nti bano baddidde ne bakwatakwata mu numbers zino naddala ez'abakandidenti ba NRM ababiri nga bagenderedde okuba nti bakkakanya NUP kubanga yabadde ereese eryanyi. Bobi Wine abajjukizaako nti ne mu kalulu ka 2021 kino ekintu baakikolanga nnyo ne bakendeeza ennumbers ez'obuwanguzi bw'aba members ba NUP n'aba opposition wabula nga bakikolera okulaga ne bakkakkanya obululu bwa president His Excellency Bobi Wine mu kwesimba kwe yali akoze oba kwe yali ataddewo nga buli MP wa opposition bwawangula ate ne yemulugunya nti enamba ze bazikendezaako nga bamugamba nti owangudde kati ofa ki. Kano ka logic kagenze maaso okubanga kakulagwa His Excellency Bobi Wine. In other places where they failed, you will find significant differences between the votes cast for president and member of parliament, even when people are given both ballots at a polling station. Come back to yesterday. By 10 a.m., regime officials started reaching out to our polling agents with money and telling them if they resisted, they would be arrested. Many indeed gave in and abandoned their stations. Only a few resisted and reported that what was happening. Bobi Wine agamba nti ejjowe bwatuukidde essaawa 4 ez'okumakya. Ab'omugigi ogukulembera eggwanga lino baatandise okuba nga batuukirira ba agent ba NUP ne babawa ssente ne babagamba nti singa bagenda maaso n'okuba nga bagaana bajja kuba nga bakwatibwa basibwe. Era Bobi Wine atugambye nti bangi bakkiriza okukwata akasente era ne bava ku polling station we baba batadde okukuuma akalulu wabula abamu abatonotono ab'olubatu balemeddeko ne basigalawo ne balwana. Bobi Wine agattako, the regime does this to deliberately downplay our strength and to drive the narrative that the masses we attract do not necessarily translate into votes. Given that we are heading towards the general election, they know this might have an effect on the psyche of the population, such that when they rig, they have a recent by-elections to justify their theft. Bobi Wine wano nno waalabulidde n'agamba nti gavumenti kino eri mu kukikola okukkakkanya amaanyi gaffe nga NUP n'ogenda maaso n'okuba nga bavuga ekibooziboozi nti ffe nga NUP tusobola okuba nga tuleeta abantu mu campaign ne bajja mu bungi, wabula nga abantu bano bonna nga bwe bazze mu bungi tebasobola kutuwa kalulu oba obungi bwabwe tebusobola kufuukamu bululu. Bobi Wine agamba kino kikolebwa mu ngeri ya tactical oba technical basobola okukkirizisa abantu mu kalulu akajja nti ne wekanaaba katuuse bajja gamba nti temwabalabanga eri mu by-elections abo basobola okuba nga batubba ne sekubba yenna. Bigambo bya His Excellency Bobi Wine. Certainly, there are many places where NUP and the larger opposition need to do much more work in mobilizing and awakening people. And Chisolo is no exception. But when nagamba nti opposition erina okukola nno bukubirire okuba ng'ebuusa abantu ate nga n'ab'ekisolo nabo tobataliza. It is clear that even without the kind of rigging they engaged in, the independent candidate would still have won. But what is true also is that NUP candidate would have gotten many more votes than those allocated to her. Mu statement eno nno Bobi Wine alinga eyakkiriza ebyavudde mu kulonda. Njagala kano kawulirize bulungi. Bobi Wine okusinzira ku statement eno gy'akoze ebyavudde mu kulonda alinga eyabikkiriza.
agambye it is clear that even without the kind of rigging they engaged in, the independent candidate would still have won. Nti kirabika lwatu nti newe batandibye kalulu owa independent era yandiwangudde. Mu bracket Bobi Wine n'ateekamu kano. But what is true also is that NUP candidate would have gotten many more votes than those that allocated to her. Nti naye era tekijjaawo kuba nti nowa NUP yandifunye obululu obusinga ku obwo obwamuweereddwa. This is in part because in Chisoro and Oyam there was another dynamic of a protest against the official NRM candidates. The would-be opposition voters chose to unite behind candidates they considered having the best chance against the NRM. Obwana agamba nti bw'oba otunuulidde kino ekisolo abantu babadde bagenze maaso okuba nga beekunga era nga ne Oyam kyaliyo okubeera nti tebalonda wa NRM. Eyandibadde nga opposition bagenze maaso okuba nga balonda owa independent. Therefore, friends, do not be discouraged. The struggle against dictatorship and misrule will involve many challenges before we get to victory, and yet we keep using all avenues, including elections, to awaken our people and push the message of freedom. Obwe nabagamba nti nabwe kityo temugenda maaso la kubanga mugwamu maanyi. Struggle ekyagenda maaso mu buufu obwo, era tulina okusigala nga tuzuukusa buli omu n'okuba nga tusuukisa abantu baffe okulwana n'okuba nti bafuna eddembe. I am very proud of our candidate, Comrade Sultana Salim. She put up a very strong fight amidst very difficult odds. Tugenda maaso okuba nga nenyumiriza mu comrade waffe Sultana Salim. Yagenze maaso okuba nga ateekawo okulwana okwa namaddala wadde ng'ebintu tebyabadde byangu. I'm very grateful to the people of Chisoro for the massive reception they accorded us. We have moved from regime talk that there is no NUP in Chisoro to now saying that NUP is not strong in Chisoro. That is a significant step made, and we shall build on that to move towards victory. Forward always, backward never. Aluta continua. Obwani amalizanga agamba nti musanyufu nnyo ku lw'abantu b'Ekisoro, agamba nti baavudde mu ky'okuba nti abantu badde bagamba nti Ekisoro teriyo wa NUP. Kati bali mu kugamba nti NUP terina maanyi Kisoro. Bobi Wine agamba nti ekyo kiraga amaanyi n'okulaga nti balina at least kye bataddewo mu kulwana, era nagamba ekyo bagenda kizimbirako okulwana paka okufuna obuwanguzi mu maaso eyo. So bw'otunula eno Bobi Wine gy'amalidde alinga alaga nti yakkiriza okuba nti NUP yakubiddwa akalulu. Ekyo kyo akikkiriza, tho agamba nti obubbi bw'akalulu bwasusse we bwandikomye. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo likinga video eno. Thank you so much.